Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale kulamusako wenna ali ku mukutu ogwa There Is Still Hope ali ku Tish TV mwebale kubanga ate mutugoberera. Lunaku lwaleero tugenda kubanga tusaba ate n'okulaba okuloota omulalu kitegeeza ki then n'okusaba gwe wenna eyali afunyeko ku birooto ebifaanaganako webityo. Kale kama tukwebaza kubanga oli mulungi tukuwa n'amatendo waniza omwoyo omutukuvu afuge mu bulamu bwaffe okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale ebirooto bye bintu abamu bagamba nti tolina bigenderako, abagamba nti ebirooto tolina kubanga obibuusa maaso. Abantu bangi bagudde mu mbeera gye batalina kubeeramu kubanga yakiroota alina takitwala nga kya mugaso. Lunaku lwaleero njala tulabe okuloota omulalu kitegeeza ki, then ate tusumulwa tutya okuva mu birooto oba mu kirooto ekifaanaganako ate wekityo. Tujja kusabira mu kitabo kya Isaaya essula ya 5:9 nnyiro olusooka ku lwokubiri n'omubuulizi 9:3. Kale okuloota omulalu ekisooka kitegeeza witchcraft projection. Wabaawo eddogo erigenda mu maaso mu bulamu bwo. Eddogo abalala abo bonna be tulaba abasinga mostly abamu ddogo waliwo ebyakolebwa mu bulamu bwabwe, abantu abafuna obujja kuba yali asoma bulungi kuba yali successful mu mulimu ebyo bifaanaganako webityo so n'akomekerezebwa nga ate alogeddwa. So okuloota omulalu si kirungi. Kabonero kayinza okuba nga kabwa Katonda okulabula nti waliwo eddogo erigenda mu maaso oba omulabe yali ateekateeka mu bulamu bwo, oba Mukama ayinza okulaga nti mulabe yalumbye dda ate olina okuba nga weetereeza. Kabonero akokubiri demotion. Waliwo kye tuyita promotion ne demotion. Kakati omuntu omulalu aba demoted oba otegeera obeera promotion. It's like a promotion. So okwetwala emanju osobola okufumba osobola okunaaba osobola okukola ki. Era kati omuntu wabanga bamugyeko the natural understanding ayali atwala kasasiro n'amuyiwaayo ate gy'ayiwa kasasiro kati gy'asula, kitegeeza that person is demoted. Abaziddwa wansi yali asula mu nnyumba osula bweru. So buli lw'olaba okuloota omulalu oba ebirooto by'omulalu mu bulamu bwo kabonero akalaga nti omulabe ayinza okuba nga apulaninga. Bwetwogera ku demotion eri mu bintu bingi. Demotion okubanga ozzibwa emabega mulimu spiritual, omulabe ayinza okuba nga ateekateeka kukuba mu nsi ey'omwoyo ng'olina level gy'obaddeko ng'ate ayagala kuzza ku level ya wansi. Waliyo financial mu byensimbi oyinza okuba nga bintu byanjawulo nnyo. Demotion erimu sectors ez'enjawulo so kati kisinziira demotion egenda kujjawa. Ekintu ekyokusatu misery and frustrated life, nti obulamu oba misery kyeki mu Luganda okubeera obulamu obwonoonese obutategeerekeka ate obulamu obujjudde ebirowoozo ebingi obutabuddwatabuddwa. Omulalu si omuntu ali mu bulamu obulungi ate sakola omulalu n'omweyagaza n'ogamba oyo ali mu bulamu bulungi. So bw'ofuna ekirooto ekifaanaganako wekityo kamu ku kabonero akalaga nti waliwo omupango gw'omubi okubanga akutwala mu misery oba frustrated life. Misery life esobola okubeera spiritual, esobola okubeera marito, mu bufumbo, mu baana ne bakutabula nawe n'otegeera naye nga waliwo akikola, waliwo ali emabega w'abaana bo kubanga tebakyategeerekeka okubanga tebakyawulira kubanga abaana bazunga ki, bazunga ate buzunzi. So omulalu ye muntu ali mu bulamu obutategeerekeka, obulamu obujjudde okutabulwa. Yini motoka n'owebejja bangi babatomera bambi omotoka ayinza olowooza mbu oba omulala agenda yiba bali baba tebakyali kuba ng'enjoga ennaku zino baba baana aba zaabuuka zaanoba ng'enjoga ennaku zino. So oloota omulalu kitegeeza waliwo obulamu obutali bulungi awo mu maaso. Ekirala loss of job, obonye akayinza okulaga nti omulimu gwo guli mu lusuubo. Waliwo omulabe apanga omulimu gw'okuba nga ate aguteeka mu lusuubo.
ekya sicknesses and diseases endwadde ate sicknesses and diseases mu Luganda almost kyekimu. So omulalu ye muntu abeera kasasiro n'alya ebikyafu n'akola ki n'atalwala. Balina obulamu ate bwo bwanjawulo Muganda nga okusinziira ku bwaffe ate gw'olya buli mmere esuzeewo olunaku lumu n'ekutwaza ku kitanda. Bo balya n'ebivunze naye kizibu basanga nga batintimanga ffe babataddeko macupa. Balina immune system yanjawulo. Kale ate omulota kiri opposite. Tekiraga nti olina immune system eri strong no. Kiraga nti waliwo okulumbibwa okw'endwadde mu makaago mu bulamu bwo. Endwadde esobola okuba nga eri spiritual. Noddirira endwadde esobola okulumba financial sector yo. Emirimu ne gikonziba ne girwala. Emirimu nagyo girwala ne gikonziba. So ofuna ekirooto ekifaanaganako ate weekityo olina okumanya nti olina oyimirira. Abantu bangi endwadde teziva mu maka nga luseke lw'omulabe. Sitaani yakusimbamu oluseke waati ninga luyita mu ndwadde. Otegedde kofuna akekagenda ng'oloota omulalu niba gwe tobitegeera. So olina okuyimirira ate n'okola ki n'osaba. Ekirala financial debts, awo mabanja. Muganda wange ofuna ekirooto ekifaanaganako weekityo Mukama aba akulabula nti waliwo ekijja mu maaso awo ng'ate akipangayo omulabe sitaani okuba nga oluusi bizinensi yo agikomekereza agisudde mu mabanja naawe kennyini. Let me tell you, we are living a life eri so disturbing nga amabanja gafuusa amabanja everybody. People's businesses zona ziyimiriddewo on banks. So ofuna ekirooto ekifaanaganako weekityo sabira business yo naawe weesabire. Omulabe aba alina omupango oba oluusi olina diiru n'okumekereza mu loosi, olina ebintu by'otambuza ne bibbibwa ne bikola ki. So aba akupangira ngeri yonna okumekereze mu ki ate mu mabanja. Ekirala academic failure, awo abazadde baana bangi baba bagenda mutikira nca n'alaluka. Baana bangi baana bo bali bagezi nnyo okitegera naye muganda wange okuva we baloota omulalu oba gwe okuva baloota omulalu abaana mu kirasi tebakyala be basomesa, baana ne batuuka ku ssomero balwala, abaana amaziga gava mu maaso, abaana tebakyategeera naye ng'ate baali okay. So buli lwofuna ekirooto ekifaanaganako weekityo kiyinza okuba nga it is an attack for your children. Nga waliwo omuntu ow'omutima omubi alaba abaana bo bagezi n'ayagala abasiraanyi ababe basiru. Lwakuba tetutegeera tetubala nti ono owange waba omugezi nga tuli ba Luganda asobolera ddala okukwata kuwo n'amuyamba. Bakuba ebyo tetubiraba n'amuyambira ddala. Naye kakati mba njagala bafaanagane bonna babeere awo batuule, which is not good. So baana bangi baba mutikira nca n'alaluka leero. Academic failure, bantu bangi balina empapula, they are qualified naye tezirina kyezibagasa, meaning they are academically failures. So ofuna ekirooto ekifaanaganako weekityo naddala ng'osoma, naddala ng'ogenda kukola interview, naddala nga bikwatagana on your academics, okitegeera okitwala nga kyamuzanyo. Abamu alooto baluusi agenda kusomera omulalu ng'amugoba naye n'alowooza bya muzannyo. Ekyo kibeera attack on your academic journey. Olina okuyimirira n'osaba. Muzadde ofuna ekintu ng'ekyo olina oyimirira n'osabira abaana abo okuba gwe tokyasoma. Abaana bo ne balema kusoma ate ne bakomekereza nga oluzungu balwogera mabaala. Kale ekirala depression. Depression impitirivu nnyo. Agulira omulalu akuba nti abolusi abitegeera, but is a person who is more depressed. Batamanyi kiddako ali awo ye tamanyi kiddako, Mukama yalinda. Ekirala uselessness or wastage. Nti wabawo omupango gw'omulabe sitaani n'omuntu gw'ayagala okukozesa okubanga obulamu bwo buba tebugasa nga buli useless.
uselessness. You live a useless life. You live a wasted life. So, which is not good. Everyone nechirota chifanagana ko ekityo imiriro osabe. Imiriro osabe mulaba abayagala obe n'obulamu nga buli awo tebugasa. People are living a wasted life. Nawana wemanyi toga ewaka togasa mu family togasa ne ku mulimu togasa oli awo otyo. Ninga nawe tichajabuzi, you are not even like that. Ninga ulizo wafuna ekirooto eky'omulalu. Omulalu ye muntu living a life which is not worthy. Omulalu oyinza ogenda mugamba ki? Likimbira amazzi nkolera kino? No. Abantu bamwe bababula kuba gwe ddalo ne bagenda tumanyi na gyali, tumanyi oba akyali mulamu oba yafa. Ekigero oluso oba omulabaka onenga is living a useless life or wasted life. So ofuna ekirooto ekifaanaganako ekityo naye saba omulaba aleme kukomekereza bulamu bwo nga abufuula obutagasa. Ekirala, attacks on the heads of family. Olusiba bulumbaganyi mu bakulira amaka. Otogera kubakulira amaka oyo abamaama oyo abataata be bakulu. So omulaba akimanyi nti walumba abakulu ate kati mu abaana abagenda yisa mu jjenje kkalu. So omwana gwo olota ekirooto ekifaanaganako ekityo manyi omulaba apangira bazadde. N'omuzadde naye olusiba okirooto omanya omulaba ayagala abaana abo balivinge a miserable life by attacking you. So boyina okuba nga ate osaba. Tugenda kusaba. Naye abamu temwagala kusaba. But there is no way we can overcome this if we don't engage ourselves in prayer. Ekisumuluzo kyokka kiba kiyita kusaba. Kusaba tekulemererwa. Bingi byogezezaako ne bigaana. Naye ate njagala ogezeeko kibayita mwami kusaba. Mwami kusaba oyo ajja kuba nga ate takuleka kyekimu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama tukwebaza olw'omwami oyo n'omukyalo oyo olw'amaka ago abatulaba abatuuliriza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama tujja gy'oli amakya g'olunaku olwaleero, akawungezi k'olunaku olwaleero, ettuntu olunaku olwaleero. Mukama nga tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, olw'obukuumi bw'otuwadde mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Njagala weebaze Mukama nga tonaba kuyomba, nga tonaba gamba ndi mu bulamu obutagasa. Sooka omwebaze kuba saa zino waliyo abafudde. Mukama tusabira famire eyo eyalumbibwa eddogo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Isaaya 5:9 mpaka ku 2 agamba omukono gwa Mukama teguyimpawadde n'okuyinza ne gutayinza n'obutali butuukirivu bwaffe bwe buleese omulabe, bwe buleese Katonda okuba nga atakola mu bulamu bwaffe. Mukama ku lwa famire eyo twetonda obutali butuukirivu. Yanibanga omulabe yafuna olugimu ayitira, eddogo lyafuna olugimu eriyitira, kubanga tujjudde enzige enzigule obutali butuukirivu mu maka gaffe. Mukama saasira famire eyo era tusazaamu buli pulaani ez'omulabe Sitaani, buli ddogo lyonna lya pulaaniza eri amaka ago, eri omukyalo oyo, eri abaana abo, eri omwami oyo, okubanga famire agikaabya, famire okubanga agiteeka mu nnaku. Mu linnya erya Yesu tusazaamu buli maanyi gonna ag'ekizikiza. Buli ddogo lyonna lye bapulaaniza eri amaka ago tulisiguukulula mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Buli demotion yonna ye bateeseteese eri obulamu bwo, ku mulimu gwo, mu famire yo, mu nsi ey'omwoyo, mu buweereza, byonna tubigaana olunaku olwaleero. Omulabe Sitaani byateeseteese you to be demoted by one way or the other. Tugaana buli nkola ez'omulabe Sitaani okubanga teziraba mukisa mu bulamu bwo. Tuwakanya buli maanyi gonna agabadde geeweze okubanga atega kusuula wansi. Guno omwaka egugwerako mubagenda okusalibwa ku mulimu obeerenga mwoli, mubagenda okusalibwa ssente obeerenga mwoli. Mu linnya erya Yesu ebyo tubigaana
era tusaba promotion mu bulamu bwo mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Tugana buli nkola ez'omubi, the misery life, the frustrated life, byonna omulabe gy'apulaninze eby'obulamu bwo okubanga agireeta yonna tugigaana. Your family will live happy. Your family shall serve the Lord. Joshua agamba nze ne family yange tunaweereza Mukama. Byonna ebibadde bibeeraliikiriza omulabe byabadde aleese okubanga mubeera mu bulamu obutabuddwatabuddwa, obulamu obusobeddwa, byonna tubiwakanya, byonna tubigaana mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Loss of job omulabe ng'ateekateeka mu guno omwaka ogugenda okubanga gutandika 2026 okubanga olemererwa, okubanga oluzinga omulimu gwo, byonna tubigaana. Kola z'omulabe sitaani, pulaani ze zonna tuziteeka wansi, tuzambula amaanyi, tuzambula obuyinza, tuzambula obufuzi olunaku olwaleero. Amaanyi ga Katonda leka gateekinge over buli pulaani zonna ez'endwadde, pulaani zonna zateeseteese mu bulamu bwo okubanga ennyumba yo teggwamu ndwadde, ono waawona, oli ng'afuluma, oli waakomawo, oli nga bamutwala, ng'omulaba waayitidde okubanga ate family agikaabya, byonna tubigaana. Ebyogerwa n'egamba emigo egyamukubako ekwali okuwonyezebwa kwaffe naffe olwaleero. Buli kyoto kyonna eky'endwadde ekibadde mu nnyumba ye ekyali kyasenga omulabe kye yali yateekamu ng'ekyo kyakozesezza okubanga akuleetera okubanga you live a wasted life, okola naye nga tewali kirabisibwa. Byonna tubigaana olunaku olwaleero, tubisazaamu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bonna abalwadde boolina bawonyezebwe olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omusaayi gwa Yesu gubakomeko, gubasisinkane, gunaaze buli kawuka akali mu musaayi gwabwe, akali mu mubiri gwabwe, akali mu bwongo bwabwe, bafuuke baddembe. Kubanga Bayibuli egala n'egamba if the Son of God sets you free, you are free indeed. Omwana wa Katonda wakusumulula obeera wa ddembe. Naawe olwaleero ofuuke wa ddembe okuva eri endwadde zonna ez'omwoyo n'eziri mediko ezibadde zikutawaanya eri obulamu bwo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli nkola zonna ez'omulabe sitaani zaleese mu bulamu bwo ez'okuleetera amabanja. We are living in a society where everyone is struggling with debts, nga buli omu ayita mu mbeera ey'okubanga abanjibwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Buli enzigi zonna ez'omulabe zaleeta mu bulamu bwaffe ez'okutukomekkereza mu mabanja mu buddu, kubanga Yesu yagamba nti oyo gwe bawoze abeera muddu waawoze mu linnya erya Yesu. Enzigi ziggalwa, ezo zonna ez'amabanja zayiseemu. Oluusi ziba ndwadde ne weewola, oluusi ebanjala ne weewola. Mukama agabirire, Mukama akusisinkane, aggulewo amakubo, abeeko abantu ab'omugaso baleeta mu bulamu bwo bagenda oyimirira naawe. Mukama agabirire, oyo agabye abaana ba Isirayiri mu ddungu wakati mu njazi n'aleeta amazzi okuva mu njazi. Naawe olwaleero wabeewo ensulo ezikulukuta ez'obugabirizi ezigenda okuviirako okubanga you are debt free mu linnya erya Yesu Kristo. Webanga nkola z'omulabe sitaani zonna tuzisazaamu, zonna tuzigaana. Mukama akusumulule ofuuke wa ddembe mu linnya erya Yesu. Tusabira abaana baffe n'abo bonna abalina academic qualifications naye nga academically they are failures. They do qualify nga ne bakola interview they are the best, naye n'omulimu ne gukomekereza nga bawadde oli amazima atatuuka wadde half ya qualifications ze baasabye mu linnya erya Yesu. Buli kyonna ekyayambala empapula zo, byonna ekyazisiba mu nsi ey'omwoyo nga ne woziteekayo tezikola amakulu, olwaleero kitte empapula zo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Byonna gye baazitwala ku byoto kwe batuula ne bagamba tolifuna mulimu, wasomera bwereere all the years you could wake up bawa ku university, olina master, olina degree, naye
naye tekugasa. Olwaleero omukono gwa Mukama ogutayimpowered leka gukugyeyo mu kinnya ekyo, leka gukusumulule. Amaanyi gonna amabi agabadde gatambulira ku mpapula zo gonna tugasibuukulula mu linnya erya Yesu. Ebyo bikwata abaana baffe ne banga tebakyalaba mu kiraasi ng'amaziga gavaayo, tica wasomesa tabitegeera, buli walinnya ku ssomero ng'alwala. Ag'amaanyi gonna tugateeka wansi w'ebigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama akuwa obuwanguzi. Your children will not be failures academically. Nawe kenyini akyasoma, you won't be failure academically. Nawe yamaliriza, you won't be a failure academically. Buli plan zonna ez'omulabe ezigenda kubanga ziraba mukisa mu linnya erya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Yonna depression omulabe gyaleese okuyita mu mbeera ez'enjawulo, okuleetinga to be depressed to an extent that you don't know even what to do, what next. Mu linnya erya Yesu tukujja mu state eyo, omukono gwa Mukama gukusikeyo, omukono gwa Mukama gukugyeyo. Let us joy, peace bibeere mu bulamu bwo, okwagala kwa Katonda, essanyu lya Katonda, mirembe kya Katonda. Agamba emirembe ngaba singa ensi weebawa, naye gyange giri intano mu linnya erya Yesu. Let the joy of the Lord, let the peace of the Lord dwells in your life, dwells in your family, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of living God. Mu linnya erya Yesu. Gowena are living a useless life, wasted life. Nga waliwo omulabe kye yakola, waliwo gwe yakozesa n'abaako byakola. Amazima, you have lived a life which is useless. Abakulaba bonna tolina mugaso, mu mikwano gyo balaba togasa, mu family gwatagasa, ewaka mukyala kunyooma gwatagasa, n'abaana balaba tolina mugaso. Mu linnya erya Yesu, eya identity yonna mulabe gye yakuwa to be useless, to be wasted, in the name of Jesus tugikutula. Endagaano yonna tugikutula. Mukama akuwa identity empya, Mukama akuwe address empya. Gwabadde useless, Mukama akufule useful, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of living God. Bonna abadde bakudduka, babuli bakulaba balaba failure, babuli okuba essimu balabira ddala atagasa. Olwaleero ekisa kya Katonda kikusisinkane, omukono gwa Katonda gukugyeyo yonna gy'obadde ate omulabe gy'akutadde. Mu linnya erya Yesu tusabira abazadde, tusabira the head of the family, in the mighty name of Jesus. Kubanga omulabe ekyo kyayagala, ogwe mutwe ye target. Wamanyi nti wakuba abazadde, abaana baba bagenda living a misery life, in the mighty name of Jesus. Tusabira abazadde baffe nga bagenda okukola nga bakomawo byonna gye bali, bateekeko obukuumi bwo. Agagalo g'omulabe agatambula nga ganoonya we ganaasika galeme kulaba mukisa. Ebidduka bye bagenda okukozesa tubinyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mukama, enguudo zonna tuzinyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mukama, bazadde baffe they will be for bajja beerawo ku lwaffe, tukulenga abatulaba mu linnya erya Yesu Kristo. We shall not be orphans, in the mighty name of Jesus. Ku myaka 2, ku myaka 3, ku myaka 10 tojja kubeera mulekwa. Mukama anaakuma abazadde bo mu linnya erya Yesu Kristo, mwana wa Katonda omulamu. Weebale Yesu, tukusinza, tukugulumiza mu Kristo Yesu, mwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. So you can continue in your free time with the prayers. Saka kwa the guidance. Isaiah 59:1-3. Ono gwa Mukama empowered. Aliwanga olusi butali butukirivu bwaffe bwebuwadde omulabe upper hand okubanga ate aleeta byonna bye tuyitamu ebitali bya bwa Katonda. Kama akuwa ekisa era omwoyo omutukuvu akuluŋŋamye engeri gy'oyinza okubanga ate osaba. Mukama Yesu, nakulwaleero nkwebaza olw'obulamu bw'ompadde, nkuwa obulamu bwange okubeera omulokozi era Mukama waabwo yatwala n'akamwa kange nti ndokose. Saasire
ali butuukirivu bonna nyongose n'omusaayi gwo okussa esomana akatonda musabidde amin era amina ddala kale subscribing like ngo sharing comment section ebeera waawo okuba nga naawe oyogerako naffe ekigambo join kiri okwo okikoonako akijja kubaako ebyo kikusaba juzaamu buli w'okikola mazima ojja kuba nga ate otuwagidde ojja kuba omulimu guno ogwongerayo ddala mu maaso agazi olunaku olungi beere bulungi ate era mweraba Webale kulaba There is Still Hope okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15 osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com eno ye There is Still Hope channel y'essuubi.